tiyagasi anyose, tiyagasi Mubende anyose, tiyagasi anyose wetwogera ngo mukulembeza amaze okwogera, tiyagasi anyose, wetegereze video tiyagasi anyose, bana Mubende, barazo mukwano Bobi Wine tiyagasi anyose, tiyagasi anyose Mubende, tiyagasi anyose Mubende, wetegereze tiyagasi anyose Mubende. Omukulembeze oyo yonna yeewaddeyo okusimba ku kifo ky'obukulembeze waddembe okugenda mu kitundu kyonna ky'eggwanga eriyitibwa Uganda ng'akuba campaign. Kakati bw'obeera simanyi RDC simanyi ani n'ogamba nti tetujja kukkiriza omuntu yenna okujja okuba campaign. Gwe no mu ofiisi okola mu ki? Vaayo genda olunda embaata tulina ekyomanyi. Ebyabadde Mubende byayongedde okukakasa nti ddala kituufu General Museveni ne mutabani we Muhoozi, kubanga ebiseera ebisinga obungi abantu bakola ensobi bayinza okwogera ku gavumenti ekintu ekitegeeza ekintu ekirala ennyo, bayinza okwogera kwegamba ne bala n'okubeera nga boogera ku security agencies era nga beerabidde waje security agencies gye zijja ebiragiro. Kakati bw'ogatta okuswala obusungu ensonyi okwegulumiza n'omutima omubi ettima bye bigambo by'osobola okukozesa okunnyonnyola General Museveni ne mutabani we Muhoozi, kubanga bagamba akaze kafiira ku mugumba ate bengi nti yamuzaala kuwoolera, kwegamba ebyo byonna tebyewuunyisa. Jjukira ne bagamba nti Uganda ebintu ebirimu tebyewuunyisa, kwegamba okwewuunya tekyewuunyisa kuba buli kimu kikola ki kyewuunyisa. Kwegamba okwewuunya kye kintu ekya bulijjo nti tosobola kuddawo n'ogamba bannange kino okusinziira ku biki ebiriwo okoleka mpozi ng'obuyinza bukyuse. Kakati munnange ebigambo byabakama akawulira akakiiko k'ebyokulonda obiwulidde nti teri RDC teri muntu yenna mu kapasite yonna agenda kulemesa muntu akampeininga, kubanga ekiseera kitulimu kya campaign. Bw'oyogera ku campaign kitegeeza buwagizi, kitegeeza buwagizi. Obuwagizi kitegeeza abantu kukyankalana, kyekitegeeza nti gwe omupiira nga Arsenal oba Man U nga babadde basamba oba nga zabadde zisamba, bwe siwulira nduulu mbeera no mikwesese nategere nti Arsenal esamba nasiwulira nduulu ngambirawo nti Arsenal bagikubye, era ngenda okuwulira nti obusajja butulemeddeko bwe bityo. Okitegeera kubanga enduulu eba nnene nnyo era ebiseera ebisinga obungi Arsenal ebesamba ne Man U era nesiwulira nduulu era ntegeera nti Arsenal bagikubye oba tebibatambulidde bulungi, kubanga bo bawagira era aba Man U batera okubagamba nti mmwe leero tufudde tugenda kuddawo ke batukoze bwe bati. Kati bwe siwulira nduulu manyirawo. Kati n'ekintu ekirala kyonna mu buwagizi bw'otawulira nduulu kiba kitegeeza nti waleka waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso. Kakati kampeyini bwe zitabeeramu nduulu kiba kitegeeza nti zibanga ezitaliiwo, abantu tebagenda kulaga mukwano. Yensonga lwaki ku kampeyini olaba batwalako abayimbi, batwalako ebinyumu, abamu babasuubiza ne ssente ne babawa okusobola okufuna abawagizi, kubanga obuwagizi kiki ekintu ekyangu ekyokukuŋŋaanya. Kati bano baagala kampeyini zitambule kasirise yenjogera ya Mao mbuzino zigenda okubeera kampeyini zisinga okubeera quiet, very quiet, kubanga baali batudde mu meeting zaabwe nga beefumbye nti campaign zigenda kubeera very quiet. Mbu bakuvuga ne bakutwala ku venue
ne bakujjawo ne bakutwala ku ndala buteri bantu kukuŋŋaanirako ekintu ekizibu ennyo kubanga byonna Bobi Wine nga bwabikola ne Museveni bwabikola naye ekyenjawulo ekiriwo nti oli mumulabye ng'akuba jjambo ng'akubira kkubo kkalu ng'abantu tebamulabawo kakati obusungu jukira nti bano abasajja okulemererwa bakiri boonoona kati Bobi Wine tegakyali mawulire era nze ndaba nga bazigiddemu ddala ebya 2020 bakati tebannaba kubeera nga basukkawo ekiwanvu kuba Bobi Wine yayogedde n'agamba nti abasajja bano bajja kusukkawo era kansooke nkuwa akatambi nga Bobi Wine alabula ttiimu ye nti bajja kusukkawo banoonya spark okube campaign okubeerale omalize okende naye si okwagala kuteeka oba okusiiga enziro security and batulemeseza tetwakoze bino edda yita buyisi nga mbadde tujja wano mbulidde driver wange nti tetuyita director okukyagwe wawawa tufune engeri gye tuyinza okusala jamu tutuke mu budde naye singa twagambye nti katubeere wano ku jamu balengenda kutuuka wano ki sawa nnya kati security ekugamba nti manya nti okuyita wano gya kutuuka eri mu bwangu mu time okube campaign oveeyo yitaawo towegaana togamba totekawo mpuutu totekawo embeera oyo ogenda kokola ki ogamba nti security enemeseza nga security tetusobola okulemesa campaign zo kyetuyinza okukola okuwa buwi security okuwa buwi obukuumi okulaba nti okuba campaign mu ddembe mu mirembe nga tewali obuzibu so kati ekitegeeza ono naye teyabalabisizaamu ono okulinnya presidential candidate okulinnya piki ng'ate yakulembeza nti poliisi enemesezza tewali byayagala okukola bibye naye ffe tubalagirira kyokukola bateekwa okugoberera mwakakasizza abantu aboogerwako abafiiridde Vivian n'abasajja ripooti eyo balese nabakufuna naye nja kufuna omumpadde akadde nja kufuna nja kubulira kale njagala okwongera obakati abannange tubeere discipline yaffe yetutuusiza wano bagenda kufuba nnyo okubasoomooza bagenda kufuba nnyo okutucyokozaako akantu tusobole okuvaako waya mubalabye nti babadde baziba n'amakubo ng'ogenda wali obulayo eddakiika 5 okutuuka naye n'osanga nga poliisi esibye wano ekkubo n'osanga nga bakugamba ogende ate weetooloole omale essaawa endala 2 oba 3 otuuke awo awali rale bagenda kukola buli kyakusoomooza kyonna kuba banoonya we batukubira wakyababuze luli batukubanga tiyagasi bakolanga effujjo nga bekwasa covid kati tewali covid banoonya kyonna ekisoboka mbasaba mubeere as disciplined as possible nabagamba era nziramu bagamba kamera kyekyokulwanyisa kyaffe bajja kuvaayo baleete obulimba naye nga buli kimu kirina ku kamera olunaku lwajjo mujjukira twabadde Namayumba nga tugenda Busunju kuve Namayumba paka Busunju ziri dakiika 3 ku 5 naye ne basiba ekkubo ne bagamba ate mudde eri ekitalya bo bennyini bagadde ekkubo main road naye mwalabye nga bafulumiza then bwe twayiseewo kuba nayiseewo ku bodaboda neneyongerayo bodaboda nezitugoberera ne bajja abasirikale nga batomera abaana batomedde abaana 3 tetunamanya mbeera ki gye balimu newankubadde twafunya amawulire nti omu yabadde avudde mu bulamu bw'ensi so naye ate oluvannyuma poliisi neefulumya ekiwandiiko nti aba NUP abawagizi baabwe bazze nga bakyankalanya ekkubo kubanga bakuba eŋŋoma ku bbali ly'ekkubo poliisi kyavudde ekwata bakutte abaana 29 bakyali ku poliisi n'ebirala bwe bityo so bagenda kufuba nnyo okozesa eryanyi bagenda kufuba nnyo okumenya amateeka mbasaba baganda bange mbeere disciplined
nate temuba batitiizi mumanye eddembe lyammwe mumanye buli kyetukola kiri mu mateeka banominating amateeka ndi presidential candidate ekyo tekikyuka era nyina eddembe okuba campaign n'okusinkana abantu mbasaba ffe kennyini tuweekira ekifaananyi kyetwagala ensi etumanyeeko kuba kikyandikira ku ffe ne kibuna ensi yonna muvuge bulungi bwe tuba tuvuga tubeere ku layini emu abava eri basobole okuba nga bayitawo layini yaffe ne bwe bampanvu etya tokemebwa gwe kuyisa banno kubanga oyinza okukola accident ate bayinza n'otwekwasa bo tubaleke be baba bakola ebikyamu ffe tukole ebituufu okuteeka ebimotoka by'amagye mu kkubo naddala ng'anaatera okutuuka kabonero akalaga nti kuno kutya kubanga jjukira nti babeera bamaze okutuukayo ne balaba obungi bw'abantu ne balaba abamuwerekedde ne basalawo babyonoone bakirako oli omukyala kabaka gwe yagamba nti kale bwemba mukayanira omwana katumuteme mbulemu atwaleko oludda kale waakiri bamutememu nannyini ye n'agamba tebamutema bamuwe ono waakiri agende naye kabaka n'ategeera nti kitegeeza ono ye nannyini mwana kuba tasobola kukkiriza mwana we kumutemamu ono atali nannyini mwana nti waakiri kale bamutememu kakati bano waakiri kale babyonoone waakiri kale naye yenna akola ekintu ekyo ate munnange butereevu ayongedde okubeera ng'akakasa nti okutya kuli eri bo kuli eri General Museveni ne mutabani we bombi ba genero naye nga bwolo kubanga Museveni baganta banko omusirikale Muhoozi naye kiyita mu lujja kakati wa genero awo kakati ba genero batiro tugambye ensonga z'abagenero teziba z'abagenero noza batuula eyo taata kati ngenda kola bwenti taata ngenda kola bwenti okutya kwe baayagala okuteeka mu bantu kwabaddira okutya kwe baayagala okuteeka mu bantu kati ate be batidde ennyo bwalikola ekintu okulumya gu n'osiga ate n'ofundikira ng'oyambye muyambi okubulookinga Bobi Wine n'atambula mu nsiko okwebalama bano abamubulookinze kiba kitegeeza kamera zikwata era ensi eraba buli kimu naye okumanya bano nga bekugambye nti buli kimu baagala bakyonoone kale waakiri bakyonoone nti olabye akatambya kensoso okukuwaawo nga kampeyini ziwedde abasajja ne basumulula tiya gaasi njagala wabeyo omuntu omu ndage ekimotoka kya tiya gaasi ku kampeyini za General Museveni tekiriyo era tekiribaayo naye munnange lwebato nga bakuba tiya gaasi mu bantu teebereza abasajja batidde era bakakasiza nti ekintu kibagenzeeko kubanga obubaka bwa Bobi Wine bwo buli constant era bwe yatuuseeyo bwatyo n'abakira omusajja wa Muhoozi oyo temuddamu kumuwa kalulu temumulonda mu musuula era agenda mu musuula lindako nga tonampa birabo akasajja akakolagana nekino ekitamiivu ekyatulugunya Edi Mutwe Mukamanyi bakayitaani kati akakasajja kakabanda lwaki temukajjayo ne mumpeera omusajja ono omusajja abamuyita Kyagera Peter mumulabiranga ddala baganda bange mulabiranga ddala abantu baffe kakati ekyo kyongera okukakasa nti ab'ebyokwerinda ebitongole byonna okukosa Muhoozi n'abo abamulya mu ngalo abasajja be kati olaba nti kati awo kitegeeza nti Pierre awo Bobi Wine bwe yabadde agenda babadde balina okukola kyonna ekisoboka era eryanyi lyabadde lingi temumukkiriza naye ng'ekituufu kiri nti babeera bamaze okulaba abantu abali eri ku venue abantu abamuwerekera bangi nnyo omuntu yasusse obungi muganda wange bamusumikidde bendera ya Uganda tuli babadde bamusumikira kati bendera ya Uganda muganda wange gye bamusumikidde
Okweralikirira kunene nkugambye kubanga tubadde nga tojja tuwulira nti bajuze Museveni ya stoppinga campaign zi waggulu eno nasooka ajjamu Keno briefly naye ng'ekituufu kyali ki nti General Museveni yamaze okufuna obubaka nti abantu b'olaba ku campaign zo baana b'amasomero babambaza uniform babajjamu uniform babambaza t-shirt za yellow n'ebirala bingi nnyo so nga ate emabegako eyo era meeting zaatuula eyo mu State House General Museveni ne bamulabula nti abantu batukoowa bannange twali badde tuva mu kintu kino definitely muhozi tasobola kukkiriza bagamba nti amentaringibwa ssale naye nti bano abalala bonna bamama Mbabazi n'abalala jjukira nti amama Mbabazi era ye yagamba General Museveni yeesonyiwa akalulu kaawano mu Buganda namugamba no mu Buganda tejja kusobolawo yiyiza walala era balukano baakaleka in fact baasomako na butono nnyo kubanga ebitundu ebisinga tebaabisoma kubanga bagenda okulaba nga already Bobi Wine ali mu kinaana ne bagamba ate bwe tunaagenda okusoma obwa Kampala wano mu Central n'ewalala kitegeeza nti tagenze mu kyenda kati tebaabusoma ngere walaba bwe baayinoona obubokisi bwe baabusamba wali Kawempe North mu kulonda okwokuddamu Nalukoola nga yeesimbyewo nti bagenda okulaba ebintu nga kintu kitabuse ebintu biganye bano abasajja tebali ready kuva mu buyinza ekyo kyoba omanya ebyo byonna bubonero bulaga nti bano abasajja tebali ready kuva mu buyinza kati General Museveni amaze okukitegeera nti ddala kituufu baana b'amasomero babeera ali mu kwadressinga kubanga n'ebusoga wano bwana agenda ebusoga Anita Among yeeweze Museveni okubeera n'abantu abangi okusinga Bobi Wine naye jjukira nti aba Bobi Wine tebali ku kisaawe kokka wabula n'okumuwerekera bangi abalinze bangi n'abamutambulirako bangi buli waayita era babeera bamulinze ku makubo buli waayita kasimaye bwagenda kikola ekyo naye nga kyapulaaninze mbusaidi z'ebusoga nti abantu babe bangi okusinga aba Bobi Wine katumusabire naye nga General Museveni already nti abo abamuggyako ssente bayi kati General Museveni bamukwata obujega abamuggyako ssente babbalamu nti bamutegekera eri abantu akalulu biki be bamusombera abantu era bakukwata ssente bawawa HM ku masomero babawa abayizi ate onoogaana otya ye okubawa abayizi naye tebakuwadde ssente tebayinza okukukyusa ne bakutwala gy'otayagala oba bayinza okukusuubiza tugenda kuzza eno kale tugamba embeera bwetyo bweri era General Museveni yakitegedde simanyi bwagenda kukikola naye nga munyiivu nnyo kuba musimbi mungi nnyo gwe baamuggyako okumubirayizinga so nga bamusomera baana b'amasomero kakati mweraliikirivu nnyo bw'atunira obutambi alaba Bobi Wine abantu akukumba bakukumbe alinga kwegamba waliwo omuntu omu eyaŋŋamba juzi nti Bobi Wine alinga eyaloga abantu alinga eyabaloga kati nambulira bingi nnyo engeri gye balogamu bo okufuna bakasitoma mu bizinesi ne mugamba emboozi tojja gyongerako njagala onginyonyere bulungi engeri gye mulogamu abantu okufuna abantu mu bizinesi abangi yali anyumiza wano kakati nti General Museveni atunuulira ekintu ekyo omukwano gw'abantu gwasusse obungi ewatali kye bagenda kukola tewali kye bagenda kukola kukyusa mbeera kubanga munnange abantu basazeewo wabula gwe munnange mpuliriza oba ndaba nti okununula eggwanga si kyangu wabula mwe mwenna abadde balowooza nti struggle yakona kano ke kabonero akalaga nti struggle tekonanga struggle yeeyongera maanyi buli kaseera yeeyongera tedda mabega kubanga revolution tedda mabega ekyo General Museveni yakyogera nga kyajja awamba obuyinza nti revolution is irreversible kakati revolution munnange tedda mabega okulaga nti revolution tedda mabega Bobi Wine bwe yabadde saidi zeeyo emubende we baasuze ekizimbe ye yakizimbawo bakizimbawo nga nopu era nga bagizimba nga State Lodge nga bula Museveni bwalina buli wamu bwe yagenda aziteekateeka mu bifo bagamba ebifo ebyo mwateeka lodge gundi State Lodge ezo wewali ebifo ebyenkizo eby'amaanyi ag'obuwangwa era nawali ewannakayima emubende nawaali nawo waawo kati newaala yonna yonna General Museveni gyagenda ateeka
era ogenda okulanga waliwo ekintu ekiriwo kubanga mbwe ensonga ezo azitegeera nnyo. ine State Lodge omukulembeze gye yamala edda okuzimba mu kitundu kino eky'Ekesanda nga bw'ogirengera era nga we yasuze olunaku olwaleero n'abantu be. Imagine someone who has not yet reached in power, who has not yet taken over the power, naye ng'alina State Lodge efaanana bweti mu kitundu eky'Ekasanda. Eno nnyumba si ye ng'omuntu wabula State Lodge ng'ey'omuntu obuntu ng'eya gavumenti. N'olw'ensonga eyo w'olengera ebigenda mu maaso, President ali mu kufuna ssaala okuva gwe kuzumingiremu kolabe. Kaakati ekyo kisulo era kyazimbibwa Nuupu ng'ekulemberwa Bobi Wine. Bagamba akali bakendera kalabira ku mukonda. Ebitebe babizimbi buli wamu babagana buganye kubiggulawo. Ne State Lodge bazizimba dda muganda wange. Bano abaana tebakola ki? Tebasaaga. Kakati gwe bw'obeerewo ng'ogamba tiwa bagamba munnange omukisa gutomera oyo aba yeetegese. Olwedde Nuupu yeetegese ekibala nti yayisa dda NRM okuviira ddala ku kitebe gye baagereganga muteerayo Naibu Center Nama nga tukyali People Power. Kakati n'ebitebe n'ebizimba n'esooka negenda mu kitebe ekyayo. Kyokka baatubuulira juzi nakuwa akatambi ng'oli atunyumira ku kitebe ky'e Kamooja nti ekyo Bobi Wine yakizimba yagulawo dda ng'akyali mwana muto ne bendera n'aziteekawo. Pipes bendera kwe ziri ewuubira. Era kyekyasooka okubeera ekitebe kya Nuupu ne bajja ne bazimba ekirala kubanga kiri kiki nga ye omuntu wali wawe. Kati ne bajja eno Makerere Kavule ne bateekawo ekitebe ekyamaanyi. Kakati munnange gwe baba kugamba nti struggle ekona oyo tasobola kukulaakulanya ggwanga tasobola kukola ki. Kakati olwo aba asobola okukola ebyo kati ate enguudo ate ebirala kiba kitegeeza nti akali bakendo. Wabanga Museveni yajja talina yadde ne peesa yagenda okampeyini kali 18 nga talina yadde ne peesa ng'alina bigambo ate nga yaliwo ebbanga lyonna nga tasobodde gaggawalira mu sisitimu eyo. Yagenza okufuna ssente nga ku ssente z'amuwi wa musolo na resources birombe bya gold n'ebirala nga bw'onoogamba nti kakati ensi erina amafuta katuluzirwa amafuta lulwo n'olutwala kati bwe batyo bebakoze ebirombe bya gold ne minerals endala ne bazeefunza ne bazitwala. Naye nga bwe nkugambye nti munnange buli kimu kibaako enkomerero, buli kibaako entandiko era kibaako n'enkomerero. Kirabika bano bawolekedde okuzingamu era bakakafu nnyo nti kubanga revolution yeeyongera bweyongezi wabula bo kye bafaako kati essaawa eno baagala nti 2026 newankubadde mutaddeyo nnyo amaanyi nga bwe mwakola mu 2021 era tebagenda kulangirira Bobi Wine, tebagenda kulangirira Kyagulanyi, bagenda tuga nti Museveni awangudde n'ebitundu 8 abantu bamwagala nnyo. Naye jjukira nti kisoboka wano mu kamifu ka NRM omulangira Kasimu Nakibinge yatugamba layini nga zeeveera. Olaba omuntu ng'alina layini mpanvu ng'asinga ono layini empanvu bagenda okulangirira ng'ate ono abadde ne layini ennyimpi yasinze layini ng'eri ey'oli yeevedde bagambe oba nkugambe ntya ng'erina engeri gyebuzeemu bwetyo abantu ne be nga bw'onoogamba nti katugeze waliwo ebintu ebimu nga bwe biba nga bibisi nga tonabifumba oba tonabisiika nga biba bingi naye bw'obisiika ne bikendeera. Kakati layini nga bagisiika batyo neekendeera muganda wange. Kakati nti gwe olaba obuwagizi bwa Bobi Wine nga bwe bwali mu 2021 era tebaamulangirira. Kati gwe suubira okuba nti buli kimu kisoboka kubanga Tamale Mundi yakugamba nti Museveni bajjayo nomination papers definitely baba bagenda kumulangirira. Naye tekitegeeza nti struggle eweddemu amaanyi. Nti bw'oba oyoza olugoye omulundi ogusooka luyinza obutatukula. Wabula bw'olooza ogwokubiri n'oddamu n'okunywa ogwokubiri era ekko lyongera okukola ki? Kyovula abanga bayinza okuga nti kunyama emirundi oba 3 ate n'okumunyunguza ne bamunyunguza emirundi nga 2 mu mazzi ag'enjawulo. Kitegeeza nti olugoye ne lutukula oba ebintu oyinza ntera okugamba Abahashimu nga bali wano mu holiday obayigiriza okwoza ebintu nti bw'oyoza n'okuuta wano
n'omunyunguza wali tomunyunguza mu mazzi gamu ga mulundi gumu oba okitegeera kubanga sibakkiriza kwoleza ku ttaapu balina kwoleza wansi awo si mu ttaapu balina kwoleza wansi ne bayiga okukikkereza amazzi n'ebirala naye kwegamba Yoweri Museveni yakwata emmundu n'agenda mu nsiko n'emmundu zonna zaalina ezimwetoolodde n'abo bonna abamulya mu ngalo ba RDC bali bameka ba RCC bali bameka bagiso babaani simaya baani bonna bali bameka gwolowooza butudda ku byalo wansi eno LCs abali mu ofiisi ezo bali bameka gwolowooza bangi naye tebasinga bannayuganda bongi nti bangi mu butono bwabwe era be balonda Museveni kati abantu be balinga be balowooza be bakulembera bo ne basalawo kuba be basinga obungi ne bawa gwe bakola ki ne gwe baagala era Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bano abali mu buyinza balya mu ofiisi ezo diru z'ettaka n'ebirala ba RDC diru z'ettaka n'ebirala ba DPC abo bonna kubanga jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu olujja mu bukulembeze kiba kitegeeza nti tekyali RDC gw'osuubira kuba nti nno wuuyaawo n'abo bonna ababeetoolodde kuba tulina okusala ku expenditure ku ssente gavumenti z'ensaasaanya tusobole okumiitinga emisaala gy'abasomesa abasawo enguudo zizimbwe n'amalwaliro gafune eddagala kati bano abalina amakulu disitulikiti zigenda kuddamu zikole ki ziddemu zitemu zifunde ababaka bakendere mu paalamenti baminisita bakendere kati olutalo luli awo muganda wange balina kukomatiza mbu Museveni yasinga kubanga bo balya wabula fwe baliira obungi bwabwe omusala gwe bafuna kwe kubonaabonaako gwe musolo gwe bakukana omungi ennyo abasuubuzi ekibuga kibalemye lwa nsonga ezo gavumenti yeetekako omugugu munene nnyo so nga resources ze tulina zimala bulungi nnyo okusasula ebintu ebyo ne tutandika okutunuulira ne ku bantu abalala kati abakadde tulina bameka bwe bati buli mukadde tusobola omuwaayo katugeze emitwalo 10 omwezi katutandikira awo nti kasitoweza emyaka bwe giti n'okaddiwa bannayuganda bali bameka emirimu tebalina then tulina okubayiiza emirimu wamu n'okuba nti basobola okufunayo ku kasente katugeze nga tolina mulimu oba onoonya omulimu gugaanye nga bw'olaba mawanga g'ebweru bwe kiba nti omuntu omulimu guweddewo bakakasa guweddewo gavumenti egenda kuba ekulabiriramuuko akatono si kanene naye katono naye at least nga okakasa nti ddala mubutuufu oli munnansi ekisinga okunnuma kwe kulaba nti ne bannayuganda abaliyo eri nga balina ebisaanyizo omulimu guggwawo naga noonya mulimu mulala kuba guli gwaggwawo naye gavumenti empaayo akasente imagine kakati munnange abasajja batidde ate era nga bakola butaweera okulaba nga basigaza akagaati mu kamwa nti kuno kusuuza kagaati mu kamwa muganda wange so si kuwagira nti bakoze nnyo era bo bamanyi baatuuka beesiga kintu akikubba kalulu saagala mutandike bye mwatandika mu 2021 nti Bobi Wine yatugamba kakati laba nedda bwe tuli essaawa eno akaluluku kintu akigera mu protest vote akaluluku mu 2021 akasolida kakola kinene nnyo ku kiriwo essaawa eno kiba kitegeeza nti kyonna kye bajja nakyo tulina kusigala nga tetutidde kubanga kyetukozeko tukikoze wala tulina kgenda ku protest vote ate era olina okakasa nti obanja akaluluku gwe munnayuganda gwe kennyininyini gwalina okukakasa nti nedda ebyo bimulangiridde si bye byo olw'ensonga bweki ne bweti kubanga akaduba kabba tulaba intaneti bagenda kugijjako amasannyalaze bagajje ku buli kimu tugenda kulondera mu kizikiza ebyo ebiriwo essaawa eno bikulaga wa gye tulaga tulina kulemezaamu era balina ensonga lwaki batya Bobi Wine kuba bakiraba ono mukulembeze owaddala era munnayuganda owaddala ayagala ensi ye ayagala buli muntu abeeko kyafuna kale waakiri otambulire ku luguudo olulungi nti akamotoka koguze kawiishi
kaleme kubeera nga kafa mangu kubanga enguudo mbi ate ng'emmotoka bw'ejja mu kyalo okunona ebirime byo tebabaseera lwakuba nti waseerera nti lwakuba nti amakubo mabi ng'emmotoka bw'ejja amakubo malungi etuuka bulungi ku nnimiro yo era ne weeramula naye bajja kugamba nti okutuuka eyo tetugendayo mpozi okoleka mpozi nga tubinonera ku ssente bwe ziti kati onoogamba kale mujje kubanga tolina kyakukola ekkubo bbi naye gwe boowaana ate boddawo nti Museveni yekka yasobola okufuga Uganda okukuumira mu bwavu ekimusobozeseza okufuga Uganda ensonga eri egi kubanga akutadde mu bwavu akumye buli kimu ate buli kimu agenza akittira ddala ebyenjigiriza abittidde ddala kiba kitegeeza nti n'omwana gw'osuubira agenda okukubbulula ajja tuuka okugenda waliwo ensi ezimu ezitugoba diguli gye wafuna yakikwangala genda ddayo oluzungu lwa Uganda lujja kuba lwa bitege baabwe nga balufuuwa kati badde mu parliament batugambe nti bo ba intellectuals kakati ffe tulina abaana wajjukira mu biseera biri nti parliament bagamba yali ba northerners baali bagiwamba baali basobola okwogera ku luzungu olwaddala nti naye kati olw'okuba nti abantu bagenze basomesa abaana era ne mu biseera biri mujjukira ng'abasiraamu bagamba nti baali tebalina abantu baasoma kati abasiraamu baatandika okuteekawo bakola counter attack ne bakusomesa abaana era kati abaasoma bangi nnyo era ogenda mu parliament amannya ogawulira gye bali amawanga gonna gye gali okitegeera kati ekyo bamaze okiraba bwe batyo kitegeeza bwe bassa ebyenjigiriza gweoyinza okugamba nti ate otugange gye bali mu parliament kati baayita luli nga tebannatta system yensonga lwaki okiraba nti abaliyo beesibyeyo era bo batugamba nti kwegamba be basobola kuba be baliwo abaasoma temutuweereza bataasoma kiba kitegeeza eggwanga lirina okusooka okudda mu mikono gy'abannansi gwe ne bw'oliteesa otya tisemujjo ateesa nnyo ku byateesa biriwo ebiyinza otukakasa nti eggwanga ligenda kukyuka ffe twagala eggwanga likyuke ligende mu bukulembeze obw'abantu era obukuyinza bugende nga bukyuka mu mikono gy'abantu ab'obusobozi ab'enjawulo so si nti oli ajje nga tetumanyi gye yava n'obuvu bwe butankanibwa atusibeko abaana be ne bazzukulu be bakole obwakabaka kyolinga awagira mwawuza nga Museveni agenda kufa yes agenda kufa naye raba impact ye Musevenism tusiba tujoogerako kati ate agenda kufa ate mutabani we wuuyo yegwe lwaki wali badde oyagaliza omuntu afe kitagana abeerawo n'alaba Uganda bwetambula wabula kugamba okutuuka abantu okubeera nga bagamba nti ne Museveni ate endaba agenda kufa aveewo kugamba nti bamuwadde life presidency kale kugamba obujege obufaanaganako bwe buto abavubuka babugaanye naye gwe kyobomanya nti mu kubugaana abasajja batidde nnyo batiiridde ddala kye bayita okutya baayagala kuteeka kutya mu bantu ate okutya ne kukola ki ne kubaddira buli kimu kye baagala okukola kigenda kubaddira kaakati baagala okutulemesa obuyinza bajja kutuuka ekiseera nga bo bennyini beegayirira bantu nti bannange mutusonyiwe kale tusazirewo ebyo byokutusibako mbuno tetugendagenda mu kalulu 230 kati wano bajja kuba balonda bulunzi bategeeza kuteekawo muhoozi kati muhoozi addewo kati olwo n'abalala bwe babategekera muhoozi ategekere batabani be bali baluhaamya n'abalala bannayuganda nga muli awo muti naye nkukakasa newankubadde muhoozi obuyinza ye asuubira kuwamba buwambe ekikulu kiri nti ne bwabuwamba era bagenda kubumuwambako kubanga abagezi bangi era abo be bagenda okusinga otabangula Uganda kubanga abantu bajja baba banja obuyinza ku side ya people power so nga nabo babulwanira bo bagenda kweyawulamu obubinja abo bolaba kuba tebakkaanya ekisooka ne mu first family yenyini gye bayita first family kubanga kali akabondo kaabwe bo bennyini tebekkiririzaamu bakitegeera dda nti gwe balinawo nga standby generator bad news kisooka tayagala bakoddomi be kakati otandika okugoba bloodline gwosuubira okuba nti Janet asobola okuwagira muhoozi okusinga bwabo oba abalala ekyo naawe olaba kirabe
olwo tayagalye ddala bali kyensuubira okuba nti mu nnyumba yaabwe eyo gye baafuula amaka gaabwe ya State House nabo bennyini endowooza ziri divergent nnyo era olw'okuba balina akasente amawulire galaga nti baatuuka n'okubeera nga bagamba nti tetulina kye tutalina abantu baatukyawa twali badde tuva mu buyinza tusigala nga abantu at least tukyalira tunywera amazzi kubanga bwe batunuulira famire kati ng'eya Gaddafi n'abalala bamaliriza bubi nnyo ng'abantu babakijjanya kubanga tebasobola kuvaayo era nga nsuubira okuba nti mu maaso eyo musuubire abamu ku abo nga bwolaba mutabani wa Tumwine bwe yavaayo ne yeetondera ensi nsuubira okuba nga ku abo ba Patience ne baani abo bajja tuka ekiseera beetondera ensi baneemutusonyiwe kubanga Janet yakigezaako juzi baakigezaako mu kusaba kwali kutegekeddwa Patience mujjukira bulungi nnyo Museveni ne bamusomesa ekiragiro ekiwandiiko kye yali teyeetegekedde ng'akitankana bw'atyo naye ne beetondera eggwanga nti ekyo baalaba nti kakati Mama Janet yasobola ekikola ki okukiriidinga era yali amuliidinga buliidinzi kitegeeza yali akisomyemu kubanga ali Museveni ng'abisoma agira ng'agoberera ono yali yakisomye ekiwandiiko yali akimanyi nga baagala okwetondera eggwanga kubanga bakimanyi nti Bannayuganda babalinako obusungu Bannayuganda babalinako obusungu ate nga batuufu era bakimanyi bulungi nnyo nti Muhoozi abakozi bubi nnyo ate nabo era agenda bakola bubi nnyo kubanga ku abo bonna talinaako gwe yeeguya talinaako gwe yeeguya akati munnange byonna tubitunuulira birambike bulungi Bobi Wine teri kumukkiriza taligenda kufuga ku ggwanga lino Museveni agenda kwogana bitundu 8 ku buli 100 teri kino teri mu civilian aligenda kufuga ggwanga lino abamagye balina okulifuga ebyo byonna bajja kubirya ebyo byonna binyiiza abantu gwe tolowooza nti ebyo abantu babisanyukira oba bali ababadde batugumaza ebbanga lyonna bwe babiwulira bagamba laba ono alright sigenda munaye kusukkawo nnyo wano naye nga bwetunuulira ebigenda mu maaso mu Kampala n'ebirala amataba floods kale kwegamba byonna bikwewuunyisa tuli mu gavumenti enzibu ennyo katusigale mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulajja nga bulijjo Mukama Katonda akuume